Tandise n'embuga y'essaza ly'Ekyaddondo ng'eno neesangibwa Kasangati esibye ewuuma bwe babadde nga batuuza Kaggo omujja Nakibirige Agnes Ssempa ngono n'atuuziddwa amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Ahmed Lwasa wakati mu Nduulu. Kinajjukirwa nti eyali akulira essaza lino yalonderwa okubeera nga akubiriza olukiiko lwa Buganda nga ye Patrick Luwaga Mugumbule. Kulaga obuzira okiyikiranga Ssaabasajja Kabaka okweyo obusendere nakuteko mbugalo bakadde baffe Ahmed ne Ronald nti Katonda abayise ng'akozesa Ssaabasajja kwongeramu bugunjufu mu ssaza lino, okwongera obwenkanya mu ssaza lino, okwagala ate n'abantu ne beeyagala nabo nga tewali biranyi. Tutuusa okuyozaayoza kwaffe eri Kaggo omukyala maama Nakibirige Agnes Ssempa tumuyozaayoza okufuna obwa Kaggo kubanga tumulabye nga mukyala abadde muyitirivu nnyo era nga bwenjogedde wali ebbanga emabegako twongera okusiima ne twongera okwebaza ennyo nnyini ddala Ssaabasajja yeebale ate kutulowoozaako nga bakyala. Sooka okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka olw'okundaba nannonda mu bakyala obukadde 2.5 obwa Buganda n'alaba nga nze mukazi ateeka okulembera essaza lino. Abakyala tuli ba mukisa Kabaka yatuwa ekifo kino nsaba tukirwanirire. Twebaza nnyo.